will do themselves a world of good by getting the ball clear of this area. Jasper Hebwa. Timu ezombere zabana zetenga obusinguzi konka zaremwa akozesa emigisha yazo muzanogu nukwe kuhatikazi na bushahara busha. Mbarara will do themselves a world of good by getting the ball clear of this area. Jasper Hebwa. Kyesubira nti eno timu tuzimbanzibe ogiraba nti buli game egenda improvinga. Kyesubira tulina target yaffe ya kuseza timu league era nsubira ekyaliwo abafati b'abalasi tubasaba bajje bawagire timu yaabwe. Timu eno ejja kuperforminga. Bano ngatusobola okuwangula omupiira naye ndowooza tusambye bulungi. Just omupiira guganye bugaanyi naye tugezezzaako okuteekawo embeera okusamba. So tuli basanyufu with the point because we have not lost home. Wano wazibu okujja timu zonna ezizze oziraba naye kasatu tuvuddewo. Amanya. Omuzano gundo gwazanwe lizoba timu ya Maroons yagutura Arua Hill na goli 3-1 kandi izoba lyanye nchakare jinja SS neritana na URA NEC nekwatagana na Express FC Vira FC nekwatagana na KCC FC Bright Stars FC nekwatagana na UPDF kandi Vipers nekwatagana na Bull FC kandi Uganda neza kwatagana na Wakiso Giants. Ahabwa TV West nde era achiza.